10 omwaka 2022. Nze Shafana Muyomba okusomera amawulire agataliko mu ttonto era nga tandise bwenti mu bujjuvu. KCCA n'abatwala ebyokwerinda bakedde kumenya akatale k'Ebusega okusobola okussa ekiragiro kya Prime Minister mu nkola. Bw'abasuubuzi balabiddwako nga balwanagana okusobola okutaasa emmaali yaabwe. Zigenzo okwera sawa 12 ez'okumakya nga abasuubuzi mu katale k'Ebusega ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'aba KCCA okujja okumenya ekifo kyabwe. Kigambibwa nti bano baweebwa ebbanga okuva mu kifo kino kyokka ne basigala nga beesigikiriza olw'ensonga nti balitandika kusasulwa nga bwe kyali mu ndagaano. Kati KCCA n'abatwala ebyokwerinda bakedde kuyuka mu kifo kino okulaba nga bajjawo obuyumba bwonna. Bawadde abantu omukisa ku mulundi guno bwe bennyini okubambula amayumba gaabwe n'okwemenya mirembe, kyokka balabye nga bakola kasoobo olwo KCCA n'eteekamu amaanyi. Abantu bazinje baganda kubagula nibawamba buwambi bagwa omuntu mulamu era nange abantu babona abantu balina badda abantu eri mu katongo bavaayo besigamye keno neno babajjayo kati bo baddewa kuba abantu budde essaawa emu bata bandasoba abantu bamenye essaawa 5 batulyeyo tubonaabona. Omubaka wa Parliament mu kifo kino Alozias Mukasa naye atuuse n'agenda mu ofiisi y'abatwala ebyokwerinda kyokka ne bamutegeeza nabo balina oda eva waggulu. Alabiddwako ng'akuba essimu kyokka essimu tevuddeemu kalungi olwo n'atandika okulambula abadde bamenyeddwa ne batandika omunnyonnyola ebibaluma. Kyokka alina wasanze abavubuka ne batandika omukyomera nga bamutegeeza nga bazireeti mu makooti nga bulijjo babonaabona nga tabafaako. Ekiseera kino okumenya kukyagenda mu maaso nga KCCA neefuna emmotoka binyakiye z'ebinnya mu buyondo bamukedde kibuula.